Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yabeerera amir owa ummeno bamuleteranga ennazi bibeera bintu biringa butto babisiga mu nviiri. Jjukira nti abantu abeeru balina inaya khasa babeera n'endabirira y'enviiri ey'enjawulo, abaami n'abakyala. Abantu abeeru bo balabirira nnyo enviiri, naye wabeera mwami abawarabu abo abazungu, ekitali nnyo kubaffe abaddugavu. Era bw'otunira abaswayiri abaami era bakozesa ennazi mu nviiri bo, kubanga abaswayiri era bava mu bawarabu. Bamuleteranga ennazi ng'eva Baghdad mu Iraq, agigabira abasiraamu nga saddaaka, naye ng'abeebwe tabawaako wadde eriiteemu bweti. Kati omu ku batabani ba Umaru yafunanga empute mumaze kubanga bayitanga mugadomola gangi, ne bagenda nga bagaba empute nga balina ozizaayo bateekemu endala. Olw'okuba nti ennazi etambulanga butto, bwe yafunanga empute ze ng'aziwunzika ng'afunamu ng'asiga mu nviiri. Naye lumu aba atudde ne kitawe bali emmere, nakitawe namulaba nga enviiri zinyirira nnyo. Namugamba, mutabani, lwaki enviiri zo zinyirira? Tobanga obba ennazi y'abasiraamu. Namugamba nti nsikwatanga ku nnazi y'abasiraamu, wabula empute zino z'osuula nzikenenula. Basajja ba kamera kibatukola agala kunjokya nataala. Nze ni musajja muddugavu era sijja kulabika nnyo kisussaawo, agala nfuke muzungu. Ate kati enkubyemu nnyo sikyalaba nze. Tofaayo langi eyaffe abasajja b'engulu, baasi kamala. Ate bw'omaliza onviire ndabe bulungi abayizi bange. Kaakati namugamba nti nze bino ebidomola bino by'oteeka eri bbali mbikenenula, ne nfunamu ne nsaba mu mutwe. Yamutwala ku saaluuni, yamutwala ewa Kinyoozi ku saaluuni, yagamba nti nsaliraako mutabani wange oyo enviiri, agenda kunjokesa omuliro ku yaumul qiyama. Namugamba nti muzeeyi taata, kaakati omusango guliridda wa? Ennazi y'abasiraamu si yaffe. Nambuuza, ffe tusoma ddiini ki? Sinaffe tuli basiraamu, naye ffe ogwaffe gwagigaba si gikozesa. Namuyigiriza ebigambo by'ensibirira omwoyo gwange mu ntandikwa ya darusu eno. Naawe ebintu by'abasiraamu biveeko, kwebikozesanga buli ebibyo. Namugamba nti obanga oyagala ennazi okusiga mu nviiri zo, ŋŋamba ŋŋende mu katale nkugulire. Naye eno gye baliitawo ntugigabira abasiraamu nti togikwatangako, leka kukyajingira mu muzikiti simu yo. Amasannyalaze g'abasiraamu gaveeko. Va ku masannyalaze g'abasiraamu okyajingirako essimu. Oba tusobola kugula amasannyalaze, gamba owewuweeka. Naye gano gali g'abasiraamu. Ojja kubuuza nsoma ddiini ki? Omuvubuka oyo yabuuza kitaawe, nze ffe tusoma ddiini ki? Tuli basiraamu. Kyatula kyoŋŋaana ennazi y'abali. Abamu bagenda n'abanga yafuna omukisa nga badiraanye omuzikiti, amazzi bagakima ku muzikiti ku taapu. Va ku mazzi g'omuzikiti. Hatta niwe kiba kisobose, olaba ebiyigo by'omu paaka, mu butale, mu wino, ani abyesiga? Ebiyigo ebyo babiteekawo nga ba emergency. Naye toyinza kuva waka n'ogamba nti nja kufunira wuzi mu biyigo by'omu paaka, n'ebyoku muzikiti bya emergency tobirirayingako. Nja kufunira ku muzikiti, funira eka, gana amazzi g'abasiraamu gaveeko. Bagateekawo in case ofunye problem oli ku muzikiti oba nga waliwo ebiyigo. Ebintu ebyabangi mu busiraamu byakwegendereza, si kulanga gwe oli azaamanya abasiraamu. Enviiri bazisalako, naye omuvubuka yali abbye, yali azamanyiza omuyigiriza ye nti nze ndi amiiri, ffe ogwaffe kuweereza abasiraamu bali, tetukwata ku byabwe. Oba oyagala tugule ku byaffe. Awo entandikidde. Lwaki ntandikidde awo? Nina ensonga, tujja giraba mu maaso.
Omulama gwaffe ogwolwaleero biidhini tufunyemu ku nkuba erabise okuba nga ghaif. Eyo bagita ghaif, bagita batya? Ghaif yetonnya nga temuli muladdu, temuli mbuyaga. Ate waliwo gye bayita maparu. Maparu yebwatuka etiisa, muyaga, ebimyanso. Oluusi netwala n'amayumba, oluusi netwala n'abantu, ebisolo, ebimera ne bifa, kubanga enkuba etonyagasa bintu ebi bisatu: binadamu, ebisolo n'ebimera. Eyo enkuba omugaso gwayo okusinga guli mitu bimeka? Ebisolo, omuddo, kubanga ebisolo birya muddo, n'abanadamu balya muddo, n'obulamu bw'omwanadamu. Ate era bweba yakukoseekosa ebyo, kubanga bwetonya n'esukka ate ebimera bifa bufi. Bwetonya n'esukka omwanadamu ng'alajana, amataba gasazeeko, tetuna we tuyita, ennyumba zigudde. Bwetonya n'esukka ebisolo nga bifa. Ekosa bisolo n'abantu n'ebimera, oba egasa. Egasa gye bayita ghaif, ekosa gye bayita maparu. Era Allah mu Qur'an waba ayogera ku ekosa agiyita maparu: wa amtarna alaihim matara fasaa matarul mundharin. Tugenda kwogera ku ssuubi mu bulamu. Okuba n'essuubi mu bulamu butabeerawo ng'oli stressed, olina pressure, teweetegeera olwokuba olubyotalina. Ekituufu kiri nti mu bwavu bwaffe bwe tulina ebikola obulamu bwaffe ne tubeera basanyufu, 80 ku buli 100 Allah yabituwadda, lwakuba situmanyi. Era yatugamba nti wa inna rabbaka ladhu fadlin ala nnas walakinna aktharahum la yashkurun. Allah waffe tabaraka wa taala mu kutwagala kwatwagala atuwa ebirungi bingi ne tutamwebaza kuba situbiraba, olw'okuba nti ffe omukisa obuzibu bwe twafuna tumanyi nti ekirungi kiri eki sente. Ekigambo rizqi twakifundiza mu sente, era kyetumanyi nti kyekirungi ekiri ku duniya kuno. Naye ng'ate mukama wange ebirungi ebirala bingi byolina lwakuba tolina sente. Era oyinza okuba ng'otudde awo ng'oli biliyoniya mu birala, naye nga sente oli munaku, n'olema okwebaza Allah kubanga bino ebirala tobiraba, n'olimu okusanyuka olwokuba Allah takuwadde sente. Tulina ebirungi bingi. Ffe twalowooza nti ebirungi by'edduniya eno sente. Kati kambuuze ekibuuzo, ffenna tukimanyi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam ati yalina sente naye ani amusinza ebirungi? Njagala ombulireyo omuntu omu bw'ati asinga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebirungi. Abaasulanga enjala y'omulana omwezi, ani amusinza ebirungi? Mumbulireyo omu bw'ati mu duniya, kubanga ebirungi tebiri mu sente zokka, biri n'ewalala. Era edduwega nti rabbana atina fi dunya hasana, ayi omulezi wange Allah mpa ebirungi mu duniya. Ebirungi mu duniya temuli mu sente. Eddwa tetegeeza nti oba osaba sente, kubanga alkhairu fi dunya alilmu wal ibada. Ebirungi by'edduniya yeerimu ne ibada. Ebirungi mu duniya muno ebisingamu okubeera ebirungi bukyanse ebaawo alilmu wal ibada, okubanga olina irimu nga ne ibada za Allah zitereza, oba biliyoniya. Kibula Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali biliyoniya. Kati ffe ekituleetera okubonaabona twasiba obulamu ku ssente. Bw'atazifuna n'abeerawo n'anakuwala, n'alowooza ekutiya y'ebirowoozo, n'aggamu amaanyi. Omusajja gwe nafumbirwa mwavu, omusajja gwe nafumbirwa munaku, tetulina kye tulina, renti kafizi kabano kafuna lutalo, era nze ndabye. Naye ng'ebirungi ebirala bye tulina nsufu. Okubanga osobola okwambala hijabu, ekyakusaaga ekyo, bakuggyeko hijabu bakuwemu sente. Gwe tobalaba balina sente ng'ate bayita bukunya. Alina sente empya n'enkadde ng'ayita bukunya, n'atalina sente ng'ayambala jiribaabu, ani mugagga? Ebintu byetagisaamu endaba entuufu.
byetagisaamu endaba entuufu okubanga osobola okusaala eswala ttaano ne Amina alina sente empya n'enkadde nga tasalayo neegi ani mugagga gobera mugagga wa duniya ate ne kwakhira oba mugagga ye oli obugagga alina bwakikeeki bwa duniya ate nno obugagga bwalina bwekyanga kyanga esayo nabugwawo ne bukya ku makya nga mufaanagana nga nitalina ate kiki banka yabiwambye ababbi babibbi bamufeze miliyoni 4 obugagga tubulina Allah tugamba mu Qur'an nti man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba omuntu yenna akola ibada zange na swala zange nazitereza bulungi Allah yatugamba kusiiba nakutereza mwami mukyala ngenda mu obulamu obulungi kakati obulamu obulungi ewa Allah kirala naffe kitumanyi mu bulamu obulungi kirala awo wetusangira obuzibu obulamu obulungi ewa Allah si kuvuga moroka ya bei si kusula mu nyumba ya bei sente empya n'enkadde bana basoma ga bei si byebyo obulamu obulungi ewa Allah ibada obulamu obulungi Allah bwakuwa bwategeeza akuggulirawo ibada yali asanga obuzibu mu swala ndo kyasanga buzibu yali tasobola kuyimuka kusala layiri nogisanga nyangu nagikuggulirawo nayo yali tasobola kugendako mu darasa nga bimukaluubirira alabanga bagenda mu madarasa bali jobless mwina n'obudde nze nkati obumbujjawa esooka wiiki yonna njimala ndi bize n'emirimu gyange ku gundi eri ku ministry kati ku sande lwenfunye okusibako waka neetereze wangagenda mu darasa mumuleka mwina obudde bungi yalabanga gwe alina obudde obungi kumbe Allah yakugguliddewo ebirungi oli ayinza okubuuza nti kakati obulungi bwalina bulwa nga talina kyakulya okusala layiri kyakusaaga okita kyakusaaga ekyo okuyimuka nova kuwulira ekiro nti ngina kusala era kazange 3 kyakusaaga ekyo genda okigezeeko oza kyakusaaga bw'oba oya okutegera nti si kyakusaaga njagala oleeta enniyo ge nti ngina kikolera ennaku 7 nga sosezaamu olabe owoza byakuno obugagga Allah bwamala okusiima akuggulirawo ibada nga zikwanguyira ngera bwolaba omuntu bwabbinkira mu mazambi nabbinkira nnyo mu mazambi nga Allah gonna agamuggulira negeyitasobola luli atandika okugasobola kasi atandika okugenda mu bidongodongo kivamu nga necupa awunzika anti oyagala mazambi kanga gonna kankuggulirewo nga necupa ateekako ekiva mu cupa okimanyi buseegu amazambi bw'otandika ezambi limu nerifuna obutuuze ku kibanja liyita linaalyo linafunyenza obutuuze linafunyewa 1 ku 1 naye ettaka likyaliwo bwoba oyagala jangu ne ibada bwe ziri bw'ofunze eno ng'eyita ginnaayo bw'ofunze eno ng'eyita ginnaayo Allah okuggulirawo ibada ezo buba bugagga obutagambika obw'ensibo naye ffe tumanyi obugagga obwo balusimbi era batamufuna abeera mu nnaku mu kayumba ako kemusula ne munno gwe walonda mu bangi lumu emu lumu bbiri muli bagagga bavundu mu maaso ga Allah tabaraka wa taala kasita mutereza ibada va ku buno obugagga obw'empewo bwetagenda genda nabwo naliko mu kifo ekimu musiza bannaffe eyo netusanga omusajja nga bamubyeko emmotoka ye naye ng'ayagala kwetta ng'aweddewo yenna yaziirana twali ne sheekh omu ku masheekh abakulu nambuuza ebibuuzo byali 2 ku 3 n'aterera obulamu naga nenjala ennuma bampe ku kyokulya ebyo mbivuddeko kati yambuuza nti munani emmoloka yo gye bakubbyeko bwe wali ozaalibwa ng'ojja mu dduniya wajja nayo nti bw'oliba ofulumya edduniya ogenda kgenda nayo mu ntaana nti kati byotajja nabyo nga togenda kgenda nabyo lwaki bikumalamu naga nti oyogedde stress nemugwako kakati wetwali waliwo petrol station ziri ensi ezakula wabera petrol station wabeerawo ne restaurant byonna bibaawo nekikyama wali ku ka restaurant nasaba emmere enyingi
ng'obwongo buzuukuse. Emmotoka tewajja nayo, togenda kugenda nayo, lwaki ekumalako emirembe, wagisanga wa era ogenda gireka wa? Aba akyalya mmere bamukubira essimu nti emmotoka yo poliisi egikutte, babbi babakutte, tugirina wano ku poliisi. Naye kyatwewuunyisa tiyalaga na ssanyu nti emmoloka erabise. Ndi bize nja kujjayo tamalize byenkola. Ebigambo sheekhe bye yamugamba byamuzuukusa obwongo ne bitereza omutima. Twetaaga nnyo ebigambo ebyo kubanga ekitali ekyeduniya etumalawo. Emmotoka tewajja nayo, togenda genda nayo, ye kustress nga bwetyo. Oba twala batwale, ye yagikuwadde yavuddewo oba zamuweddeko zimugwako, oba akaliira nti kati ennaku zino yavuwala takyali bulungi, ennaku zino ensawo Allah. Twetaaga ebigambo ng'ebyo ebiddaabiriza omutima, era bigambo bikulu nnyo ebiddaabiriza omutima n'omwoyo. Teweerabira nti ennyama eno, magumba, muscles bino biva mu ttaka, babikola mu ttaka, era tubirabirira tukozesa biva mu ttaka. Ovacado, meloni, nanasi, muwogo, lumonde bivaawa? Byokozesa okulabirira omubiri guno. Ne obeera olwadde, eddagala lyokozesa liva muki? Mu miti giva mu ttaka. Naye omwoyo teguva mu ttaka, baleeta muleete kuva waggulu, nagwo gwetaaga kulabirirwa n'ebyo ebiva gye gwava. Ebigambo bya Allah tabaraka wa taala bye twesamba. Omwoyo tebagulabirira na ovacado, tibolya ovacado oyo n'envu n'emeroni olususu lulabika bulungi, ate bwolya ebyo omwoyo gulabika bulungi. Omwoyo gwo gulya bya Allah kubanga guva waggulu. Tuli balungi nnyo mu kulabirira ensusu, naye tituli balungi mu kulabirira emyoyo. Ne gwonooneka, ne gulwala, ne guvunda, ne guggwawo, ne gulabika bubi, naye nga gwona olususu lulabika bwe ruti. Imaam al-Ghazali atugamba nti omwana Adamu akwewuunyisa, yahtamu biwajihihi, alabifaayo nnyo okulaba nga kafeesi ke kalabika bulungi, kyokka nga abantu bebakatunulako. Wala yahtamu biqalbihi, n'atava ku mutima Allah gwatunulako. Mutima obugayavu bw'essala, obugayavu bw'okusoma Qur'an, obugayavu bw'okuwuliza Qur'an, obugayavu bw'okuwuliza emisomo. Mutima naye kafeesi buli kanaku endabirwamu emirundi oba emeka? Kafeesi mu ndabirwamu buli kanaku oba emirundi tasobola na kugimanya. Nazzaako pawuda, nazzaako pawuda, nazzaako pawuda. Ku mutima yakazzaako Qur'an emirundi emeka? Akafeesi ko tetulina buzibu mukalabirira, era ebakubajjana singa twagimala dda nga bagigabira mukulabirira feesi ebe weddi engetuwone nga lwaki tetugifuna. Naye bageze baleeta omutima, omwoyo gwina kulabirirwa n'ebyo ebiva gye gwava, ye Qur'an al-Karim. Era bwe tutagulabirira n'ebyo ebiva gye gwava, nga gulwala stress, eby'edduniya nga bigutawaanya, nga n'ebirungi byolina tokyabiraba. Ebirungi Allah byakoledde nga tobiraba. Okubanga osobola okusala eswala 5, noyambala hijab, nomanya nti kati ndi mu mbeera za kikyala, si saala, kiri haramu. Ekyo kyokka kya bbeeyi. Obugagga nomanya nti ze ndi mukyala musiraamu, sikola bino na bino na bino, kya bbeeyi. Ekitubonyabonya kiri kimu, twalowooza nti buli kalungi konna kali mu ssente. Ziba kubanga ssente kyekyali ekikulu ennyo, yandibadde aziwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, neba kunyumiza amaka ge n'okaba maziga. Nabbi we yafiira Aisha radhiyallahu anha qalat ishtara Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama ta'ama min yahudiyyi farahanahu dir'an min hadidi. Aisha agamba nti baite bana kyakulya waka, Nabbi n'agenda ne yeewola emmere ku musajja atali musiraamu, n'asingayo shiridi ye, shiridi gyakozesa mu lutalo. N'amugamba nti kankusingire shiridi eno, bwe ndireeta ssente oginzirize. Ago maka twogera ku State House, twogera ku first family, tebalina kyakukola ki kyakulya. Agenze yeewoza emmere, asinzeeyo ekyokulwanyisa kye.
sente zatuka n'omubula n'atazisasula n'atuuka okufa nga tajjeeyo shirudi. Abubakari ne bamugamba n'agenda n'azisasulayo n'agijjayo. Eyo first family gye twogerako. Kati ffe tudda ne tukaaba omusajja sente ali tadukana ku kinyeebwa tuli ku munyeebwa gututamye. Ffe tulyako ku kanyama. Yiyo first family bwetu weefaananye. Tukaaba empola. Eyo first family oba ogibuusabuusamu. Tuli ku state house gye twogerako ya umma. Obuusabuusamu terina kuba na kitiibwa ekyo. Beewola emmere. Awulidde nga tuwa ekyakulya. Ate waliwo hadithi ya Abi Said al-Khudri radiyallahu anhu. Nabbi alina abakozi bangi kubanga eri state house erina abakozi bangi. Mulimu Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu, mulimu Osama ibn Zaid, mulimu Zaid ibn al-Haritha n'abalala. Naye Bilal lumu yalaba nga kisusse, entende balya nnyo kilaasi ey'owansi. Entende zirimu kilaasi. Entende zirimu ki? Kilaasi. Waliwo embi ennungi ennyo first class, waliwo super. Zirimu ebikangalu 8. Bilal n'alaba nga kisusse okulya entende kilaasi ey'owansi mu maka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. N'agenda mu katale. N'abagamba nti wendita ziri entende ziri makyala ziri. Naam? Nga njala first class mukola muti nga leta kilo 5 tukuwemu kireegi. Ebijanjalo biri ebibi byolina eka nga yala kulya bino ebirungi leta kilo 5 ez'ebiri ebijanjalo ebibi tukuwemu ebijanjalo ebirungi kireegi n'atwalayo ne bamuwa n'aleetera Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yali agenda kukwata ku lusaniya bw'ati n'alaba entende nga za bbeeyi n'agamba nti Bilal ffe sina sente zigula entende zino wazijjeewa. Namuwulira akakodyo ke yazifuniddemu n'azigoba. Nawe eyo riba sinza kulya ebyo. Kyenjagadde mu hadithi kiruwa tetulina sente zigula ntende ennungi bweziti wazijjeewa. Tetulina sente zigula nnyama. Nnyonnyola gye wazija ennyama ogireeta wano. Nkulaga nti famire eyo webanga bwetyo yali efaanana nga n'okulya ku kalungi lutalo. Ffe lwaki tukaaba? Naye tewerabira nti famire eyo yali ya bbeeyi mu ibada. Ako tokwerabira. Tewerabira nti state house baali balungi nnyo mu ibada, baali balungi nnyo mu irimu, baali bagagga bavundu mu ibada ne irimu. Naye ebikolagana n'emmaali tebaalina. Ku lwaki? Si kye kikulu ennyo mu bulamu bwaffe, ate ffe twagiwa nnyo amakulu. Emmaali wetaaga 20% ku bulamu bwo, 80% si maali. Ffe twakwata emmaali ne tugiwa 100%. Eyo state house. Entende Nabbi n'amugamba nti awwa ayinu riba la tafalu. Nabbi yeewuunya nnyo. Awwa kalimatu taajjubu wal istinkar, kigambo kya kwewuunya na kutamwa. Bino biki? Tokiddangamu. Awo riba wetandikira. Twetaaga kumanya bugagga bwe tulina. Obugagga obw'ensibo kwe kubanga oli mugagga mu duniya ne ku akhira ngenda kuba mugagga. Ate obugagga obwekiyita mu lujja kwe kubanga obugagga bukoma wano. Bwe kibanga kize Allah n'atusumululira n'ebiri ebirala eby'emmaali ebyenfuna, alhamdulillah, ne ibada zisookerwako. Ate Allah yawukana baanange kamba buli. Allah yaddira obulamu bw'ensi buno nga life eri real life mu nsi muno ey'abanaku. Kubanga bw'ogaggawala ate akufosinga n'okuma mu banaku. Abantu bonna bwe bafuna ku ssente ogenda okulya nga ate njala butula ne muwogo nga bamufumbye bufumbi awo. Ng'ennyama bagimuggyeko n'amata nabiki butula. Egenda otuniri bannaggagga abo abavundu abo butula. Ngaffe abanaku batalina sente zigula kanyama. Tulya butula n'ekinyebwa kyaffe. Bamukomyawo eno tiddayo eri mu real life, eno gyozeemu eri feeke. Omulenzi omuvubuka omunaku awasa agula akafaliso kamu bwe kati n'awasizaako omukyala. Ne bakebakako emyaka 15 ne kaggwerera akali mu inchi 6 ne kasigala ku inchi egi. Ogozalidde abaana bonna. Tayinza kulwala n'agenda mu ddwaliro ne bamugamba nti wowe wanyiga nnyo kye kibalwaza, omusula wanyiga.
muguleyo ku mufaliso omulala tekisoboka wabula bano bannaggaga bakyusa emifaliso buli mwaka babagamba nti funayo wakaluba bwe baweebaka bamukumyewo mu life yaffe ekiki funayo wagumugumu nga wakaluba nnyo bwoba osula nobasanga bagobye ku buliri nti bangana okwebaka ku buliri nja kufa ekigenda okunzita kwebaka ku buliri nga yebaka ku kapeti awo akumyewo mufe abanaku yoyo Allah tabaraka wa taala byetwegomba okuddukira eri yonna yonna abali abakomezaawo eno era kati mu binku byewunyisa ezimu ku nyumba ez'ebbeeyi mu bazungu ey'essuubi n'ozimba hoteri nga yassuubi ne basulaawo abalambuzi bawa bonna eyo gye baagala ey'ekinaku nga mulimu n'eminya nno yebaka wano ekonkome eriyita wali wano kikere wali kinankani mwe baagala omwo Allah omulabi tabaraka wa taala kasita otuuka eri waggulu nga nti ate kati ddayo omunaku ffe tuli basajja bukya ku makya nga tulina transport notambuza ebigere nogenda ku mulimu nofune omutwalo gumu nga bwogutwolako olyeko tegujja bamala ni munneeka nosiiba nga bwotwolako olinnya ezidde eka tezijja bamala notambula ebigere noddayo nogutwala eka gutuuke naye omunaku mu mbeera ezo zonna zabeera mu kutambuza bigere tayinza genda mu ddo nogaa nti ekikulwaziza otambuza nnyo ebigere funayo akapikipiki oba ebitaano olinye ka takisi bana bagula emotoka babagovamu nti tambuza ku bigere ogenda kufa tambuza bwe bulamu obwo byonna ebyekigagga bakomyawo tambuza ebigere n'omusanga eri mooka 7 mu lujja atambuza biki alina okudda ku real life eyo gyagenzemu eri fake ddayo otambuza ebigere naye ako olaba omunaku akukayitamu ako nesemitena zimubuuze n'asiiba bwe bulamu butuufu bwe bulamu obutuufu kubanga mu mateeka ga shariya batukubiriza toweza week nga tofunyeemu njala eri serious mubiri gwo okubeera omulamu obulungi toweza week 7 days nga tofunyeemu njala eri serious n'owulira nga ekusiiyikira ddala bannaggaga agigema tennatandika omuwala aluwa mpulira enjala etandise mugamba ndeetera emmere n'akwatako bwati entandise n'agigemerawo wayita meka sukaali ali kuono pressure ali kuono nankani kubanga endwadde za sukaali ne pressure butakkiriza njala kwegazanyiza mu bulamu bwo endwadde za sukaali ne pressure butakkiriza njala kujja kuba nti etambulako omubiri gwo n'ogireka n'ogiwulira n'osooka ogireka era bw'otunulira omubaka sallallahu alaihi wasallam yaleka atuwadde eddagala ennaku zo 2 mu wiiki Monday ne Thursday bwezoba otambulirako khalas ziri endwadde oba ozigobye naye ffe tuwulira biba bigamba tetuwulira nako ffe kinyebwa kiwooma n'ettooke n'akanyama nga nigozamu ebyo byaba walimu abamu aganze nkyali muto nja bikoleyo mu bukadde takimanyi nti mu bukadde wali ebyayo nayo kubanga olina okumira amakerenda aga buli kaseera olina okunankani joint omugongo kuluma mavivi joints ebyo mu bukadde bya mu bukadde kola ebibyo kati mu buvubuka ate ekigambo kinyala okutegeeza wano nti obulamu bwaffe Allah bwe yatuwa tabaraka wa taala obusinga okubeera obulungi bwe oba olimu awo sobodde ofuna lirako okulya enkyakagezeemu kafizi kakalubyemu kimala alhamdulillah mu byonna kyoteerabiranga andaba amanyi tayinza kuneerabira antegekera program kati oluusi ebimu tuffe tubireetera ffe kennyini ne bikeerewa ebimu ffe tuleetera obuzibu ne bikeerewa olina byoyagala naye ne bikeerewa nosanga omwana omuwala agamba nonya musajja emyaka giyiseeko nkeereye nombuuza weyise otya n'essala zo ng'akeereya ziri buli wookereyo essala za Allah nga naye akeereyo ebibyo jukira yitasabu essala ya dhuhuri nja gisala ku asiri nga tulina kisonyiisa eky'obusiraamu gwekeereya naye anaakeereya ebibyo buli wookereya ng'essala manya okeereya bibyo bwe tuba twaziina mu sso tuga nti hayya ala ssala mujje eri eki essala hayya ala alfalah mujje eri okwesiima
bwogenda mu swala ogiraba nti ogisaala naye okwesima kuluwa togenda kulabaawo kujja mu bulamu bwo buli wogitereeza okwesima nga kujja mu bulamu ko tukulaba mu kaseera ako wosalya there and then kujja mpolampola gyokoma okutereeza essala gyokoma okufuna okwesima mu bulamu era haalu labdi fi salatihi haalihi fi hayatihi asalafu salihin batugamba nti embeera yo gyobeeramu mu swala bwe bulamu bwo bwoba kipaku mu swala manya wajja kuba kipaku n'ebisigadde byonna toyinza kulaba muntu ng'asaala esswala wo mpolampola ate n'omusanga wali ng'apakuka abadan tekisoboka nti mu swala bamukakkamu naye agifulume embeera y'omwanadamu mu swala bwe bulamu bwe bw'aba asala mukakkamu ne bw'omusanzaawo ng'ayogera ojja mumuwulira nga mukakkamu bw'aduuma n'ebisigadde byonna aduuma niye ani ayagala aduuma kubanga tatereezayo neeki omuntu apakuka alina kyatereeza ye alina kyaggusa anti kinaba talinakimala ng'abuukira kirala kino talinakimala abuukira kiri sala hayya ala sala mujje eri essala hayya ala alfalah mujje eri okwesiima okwesiima tugenda kufunira wa gyekuma okutereera agenda waliwo ashariya gwekkiriza okugatta essala ng'alina ebisonyiisa shariya nemukkiriza nti oba mulwadde owa safaari alina bino bagatte n'ebyo ndi bizi ne kasitoma nkyamaliriza kuloza ngoyi bwe nazivaako nja kunafuwa kenyimirizamu wano bumala okusaala nja kunafuwa sijja kuziddako ebyo ekivaamu nga ne allah akeereye ebyaffe byetwagala kyokka jjukira ye bw'akeereye yaffe byetwagala ye tasalwa ffe tulumwa naye gwe bw'okeereye esswala tulina kyomukola kakati ate abamanyi ne baleeta nti bw'ogatta esswala nga tolina kisonyiisa nga nayo allah abigattira ebizibu bwe zigatta ennyo ajja kgenda abigattire ati abikubeko omukyalo bagenda mulongoosa tewali sente atera ndiodi ataddeko kufulu ku nyumba mu kaseera keikamu ako atwanje emyezi 6 atubona n'obukomi babugobye fees ate ennyumba nsibe tebinawe busula olwo tunego nti ya rabbi kakati ate nzina ziza gwaki ozo zigattika abigattiramu ati nabikuteera kyekigambo hayya ala alfalah mu bulamu buno okufuna okwesiima kusibuka ku ssala inna as-salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta eswala okuva edda nedda ku bakkirize bamu time mawquta fi lwaqt eba mu biseera entujja fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya abaddako bazanyira mu ssala wayagalira wasalira amala bibye amaliza kukola programu ze nalyokasa fasawfa yalqawna ghayya mwingendo bateeka kifo kiri mu mudi bakita ghayya lusenyi kyererezi kiwanvu mu mudi waliyo ebifo birina amanya waliyo wayirun yawmaidhi lilmukadhibin wayiru nalwo lusenyi luli mu muliro waliwo abantu bagenda oduyingiramu waliyo ghayya nawe waliyo bagenda okuyingira mu lusenyi olweta ghayya gatika swala zikeereya kusala wayagalira oze yaggamba nti sala kusaa bweziti yali tabimanyi kakati essuubi mu bulamu bwaffe tulyejjamu fekka naye ngaebirungi allah byatuwadde bingi netulowoleza mu birala netulowooza ku ssente nabiyullahi musa alaihi ssalaamu weyabeerera nabbi mu israiliyati zebatunyumiza waliwo omuvubuka yajja namugamba nti ya rasulallah nabbi wa allah nkusaba nsabira ku allah nve mu bwavu nze mbedde mu bwavu emyaka gyonna ndifa sigagawaddeeko nambuuza nti ku kyalo kuno kwe tuwangalira oyagala kuba kufaanana mugagga ki nga omanya abagagga baba bamanyikiddwa nti nga omugagga gwe bayita gundi gweoyagala okufaanana nti obugagga nga bwalina obubwenjagala namugamba nti genda oyogereko naye akuwulire ku sayidi endala ey'ebizibu byalina kubanga tulowooza nti kugenda kujja bwokka bwe buti kugirako n'ebiki n'ebirala genda omubuuze ku sayidi y'ebibuzibu byalina bw'oba n'obusolo byetikka ng'ojjanga nkwedduwa teyadda wayita ebbanga
Nabi Musa amusanga mu katale nti wani wangamba oyagala dduwa nenkulinda nagenda okizula nga ndi mugagga muvundu omusajja okusinza ebyobe yaŋŋamba nze musinga obugagga. Nabi Musa amuga nti owange biki bye yakugamba? Jjukira Nabi Musa yali amanyi omugagga oliye saidi ey'obugagga agimanyi ne saidi ey'ebizibu agimanyi naye yeefudde atamanyi. Kwe kumbuuza nti biki bye yakugamba? Namugamba nti yaŋŋamba ebintu bingi, ekyasinga okuneewuunyisa abaana balina kuliko we n'omu bano bakanyama bamukuume babamuzaalira tasobola ye kuzaala mwana we. Kati obutaswala nnyo engeri gy'oli omugagga na biki abana bakanyama bana bamukuuma. Nemugamba nti nze byonna byenina ewange bonna bange nze nga bonda bwano, era naŋŋamba nti nkwesiimisa njagala Allah mpa obulamu bw'olimu. Bwe yaŋŋamba ekyo ne muvaako ne mmanya nti neegomba wa bwereere. Kaakati ebyo ebifaananyi byenkusiigidde yenze naawe kube tusanga mu luguudo omwo naki weegomba ba bwereere ate nabo beegomba gwe. Ebigambo birabe gye biraga olabanga ebidde eno naye nga bidda biti. Era kyobola mu swala ogamba nti Allahu akbar Allahu akbar, okuddiŋŋana ekigambo ekyo mu swala buli kaseera Allahu akbar, Allah munene Allah munene, tulowooza nti comedy oba drama. Ebintu yabimanyi Allah oli munene, ebintu gwe beesigaza gw'obimanyi, tusobola bitegeera kubanga olubeerera byolaba bidde eno gyolaba gye bidda si gye biraga. Igwe nga gwe gwolowooza nti gye biraga, naye singa otula n'oyogera n'omuntu oyo agenda okunyonyola ogaye nti abidde eno. Abantu bolabanga balina essanyu tebaliko mbangako ate boosaasira bye bali mu ssanyu. N'ogenda nti omukyalo ono muno mwawangalya mu kazigo kano n'obwana bubiri nebba bakasulamu batya kaluumu kamu nga balabye Mungu ankingiriza embeera efaanagana bwetyo. Noyita ku nnyumba ng'etimanga muntu n'ogaba no ejjana Allah egibawa balamu, ennyumba ng'eringa jjana n'obeesiimisa nga beesiimya basulamu eyo nga tebakomba ku mpeke ya tulo. Nze ndi muwalimu tula mu misango, nina n'amaka gemmanyi nga bw'oyitawo osaba edduwa Allah gabaakuwa nga bagalekera meyidi bagavaamu buli omu asula mu loogi mu hoteeri nga bagasulamu ebaŋŋuumi. Biri yaŋŋamba nti buli nsula mu nnyumba eyo tulwana, ne bwe nsula ebweru nfuna emirembe. Kati kinasalawo nsula eri n'omukyala naga nange bwe nsulamu sifuna mirembe, nange bagirekera meyidi yali omwo yeegazaanya n'ateekako zi TV n'akola bikiina gonna ga white gonna bagasiga langi ya white, era bw'oyitawo bwoti gakuba ekimyanso noga nti alhamdulillah bantu bano bapakasa gabalema okusulamu. Emirembe bagifuna baliwa kasita batuukawo bwe bati kikonde obirabyo ebitambula kivaga nti Allahu akbar. Ebyenyumya byange nabiraba nentula mu nnyumba eyo nembatabaganya ne bigaana netudda netula emirundi nga 10 paka haji yanga nti nze emirembe njifuna ndi bweru bwe nsula no sigifunawo. Obwana bukomawo mu holiday nga busula mu nyumba ne maidi bajjawo buzi kukyalira bwana abaana era balinga bali mu kisulo kubanga ne bajja okuwumula era tebasula bakadde. Allahu oyo si munene oyo bw'oyitawo obuyisi bwotyo gano baamala bano naye ako akazigo akamu ako okalabaako ate ogenda otutuuka omwo ng'abantu bakwatagana olukwatagana ng'emirembe egiri omwo. Oyo Allah waffe tabaraka wa taala bwe bulamu. Allah yamanyi gye buva ne gye bulaga. Ebigabo bitegereke gy'osuubira emirembe tebalina wadde ettondo, bw'olowooza nti bali bubi bibasuza emirembe. Kwe kubifundiza mu kigambo kimu mu swala nti Allah waffe oli munene, kubanga ffe tubitegera reverse. Naam, waliwo kisa gye tutera okuyisaamu bayizi baffe muzimu ku kisa enkadde eziraga ekifaananyi ky'obulamu ekituufu, eziraga ekifaananyi ky'obulamu ekituufu. Omuvubuka ono mu batusooka abalongoofu teyali mufumbo, maze ennaku 2 talya, kyamisana kyaggula, asiiba asula asiiba, naye abaali ku muziki balina kusala magalibi. Ne wajja omwami ng'avuga eŋŋamiya nga kuli amatunda nga n'eŋŋamiya eraga nti gazitowa nnyo talina mirembe. Laga yiiya Rabbi ffe tufa njala, laba ne mali gye balina, laba ebyokulya
mwami n'akyama sali magaribi naga nti omusajja ono wetumala magaribi kamwambalire sijja kusula njala lunaku lwakusatu bamala magaribi namukuba akama nti tofaayo jamu tugende ku ngamiya yange wabweru namusimba amatunda 3 nezinzimya y'amazzi era bimungu Allah alese ng'atuuka waka nvuuka muwulu ng'akoleza katadooba kasubba wake ng'akwata ekyamba asalesale tunda nga muli envunyu n'agamba alhamdulillah nagulawo akadisa nali kasuka kati amatunda ago b'emiyembe buli wosala lino nga lirimu envunyu oba n'essuubi nti lyeke liddako ddamu nasala eryokubiri nga lifaanagana eriri n'agamba alhamdulillah kati aba yeeterezaga nti naye bannange dino niwe nabaamu envunyu sigenze kusula njala ate era n'asooka wanika emikono ayi Allah kusaba ontaasi nemekuddamu kusula ki mu kusaba edduwa n'agenda akoneetala n'ezikira n'asala nga talina kikumattaala neyerira ettunda lye n'anywa n'amazzi n'agamba alhamdulillah Allah yaleese omusajja omugagga nanyitaasa aba agenze ku muziti ku subuhi omusajja n'amwesooka yamuwadde amatunda salamu aleikum waalaikum salam amatunda wagalidde nti abiri gadde mavundu mwabaddemu limu eriramu lyenalidde namuga tekisoboka nakuwadde amatunda 3 nga gonna mavundu ya subhanallah ngonanga kijamaani namuga nadde nkusomesa eduniya nti bwogira basi bwebeera nze nakasula enjala ennaku 4 ng'oli mu 2 golwokubona banina amatunda ku nsolo ozanje ndi bulungi amatunda gali gavundira musamba nga ngajjayo gatwalira bisolo bwewanengedde wali loza ndi nnaku 4 sikomba kakulya bwewagansabye nenga kamulage eduniya bwobiraba si bwe bikola ki gwadde olowooza muze ndi buki ndi mu nnaku 4 sirya naye nga bwomulengera bwati n'ensolo ye nga kuliko ebyokulya oza baamala negye buli eno yenze naawe tubiraba nze naawe tubiraba oli ajja nemukayo mukyala muka ya bbeeyi n'agiteeka onoga ya rabbi mungu obaffe tuli kuki lengera naye nga wanyumizaako naye ogamba nti Allah ndeka wano wendi wano mutwaleeyo kakati abana basajja basalafu bali bagezi bazibu yamuga nti nakuwadde amatunda 3 nga gonna mavundu kukusomesa duniya nti bwobiraba siwe bikola ki naye ate n'okyusa kinadde njala okukolera kati naye ate nekyo kankusomesa olw'okubettala yazikidde nga amatunda booli nti owawayo essuubi nti nolinza okuba lyo si vundu n'olira ku nniya eyo ni n'oli envunyu nosobola okwebako tulo wabula kitegeeza ki nti mu bulamu buno okufuna era ekimu kuleeta emirembe mu bulamu ebimu weefula atalabye eyo ojja kufuna emirembe omwami weeka si buli kamu nakulabye wallahi naliyo naye mpitawo nenkulano buli kamu nedda ebimu birabe weefula atakoze eki atabirabye osirike tutambulirawo mpola mpola naye buli kamu nakalabye wallahi ndayira Allah wallahi billahi alazim nalayira kujula kutulamula lulimi ebimu weefula nga atabirabye ojja kufuna emirembe kati tewafunye kyakulya kubanga wali tolaba notasula njala wadde biwalire tebitegerekeka nini tugenderawo mpola mpola tunagatireyo mu maaso si buli kamu nakalabye buli kamu naliwo nze nkakasa waliwo Allah ebimu byatulaga nga bibyo tereka mu banka muteeka eyo sirika era omuntu omukulu si buli kyalaba nti ayogera omuntu omukulu omugunjufu omugezi si buli kyalaba nti akola ki tojja funa mirembe ebimu biba bibyo nagudde ka message mu simu y'omusajja nekantabula naye kamulinda jona bimubuuze ebimu bibyo sirika ate gyokuma okutereka ebyama gyokumutuuka ku kituufu naye obapira booti nga bakuzibikira obapira booti nga gaggalawo ti inekuwa tulikyuse lino atereka ebyama yaguka ku kituufu kakati eduniya bwetu wefaanana bwogiraba si bwebeera ebiseera ebisinga bwosubira okuba n'emirembe tebaba nagyo bwolabanga batagirina awo wegisula awo
bali muli yayawukana Allah tabaraka wa taala. Namukwano gwange mugagga muvundu yanyumiza akabozi nangamba nti singa omuliro gukwata ekiro nga tuli mu nyumba yaffe tesobola kufuluma tujiramu. Nemugamba nga lwaki temuggulawo olugi ne mudduka tulekako enjegere nga 8 ne kufulu 10 tunabigula ddi ebyo byonna. Lwaki? Ebiri mundo bikuuma obulungi security gye twetaaga. Naye teweerabira nti waliyo abantu abeebakanga ku lugi kuliko musumaali. Musumaali guno mugumanyi bakola bwe bati nga gwe bakola bwe bati ne baggalawo ne beebaka otulo. Era singa omuliro gwa gugize akona kasumaali bwati olugi ne lukola ki? Kakati njala kubuuza ku bonna ani asinga emirembe kwabo? Kakati ndowooza otegedde kye bayita obulamu bw'edduniya bw'obisuubira si bwe biba. Ekikomera kuliko ate nno yasibako enjegero 8 ne kufulu 10 n'ebweru wali asikaali ne geeti ne kamera. Asikaali gyali ne geeti ne kamera. Asikaali teyeebaka alina n'ekibundu naye ate ne bakulaga nti ate batekako kufu. Naye ono wakasumaali ebweru terikiriyo wadde naako wadde akabwa naye neyeebaka n'alannama nga atalina nakyayeraliikirira wadde naako. Kubanga akati ababi bajje babbeka n'akafalisa ak'ebituli nga bakagaza kinene bulangiri. Ebintu bya Allah tabaraka wa taala yamanyi kyo gatuga nti Allahu akbar musala Allahu akbar tube tugavuga tudingana ekyo Allah oli munene Allah oli munene oli munene yamanyi yabitonda mu byonna byonna ebyatwagaza ki ibadat. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasooka namuwa hard life okuva ku mwezi ogusooka mpaka emyaka 25 nga munaku muzibu. Talina taata, talina maama, talina mulimo, talina kyakulya, agezezzaako okukola, bakolera bagamba bamuyigiriza kukola tebamusasula. Yakulira ankoe Abi Talib mu by'okusuubula ebyo nga tamuwadde 10 nkuyigiriza mirimu. Akakanzu ne kaduga ne kaggwawo ne kayulika nkuyigiriza mirimu. Okuva ku mwaka ogusooka mpaka emyaka 25. Ku myaka 25 namusinkanya omukyalo omugagga eyakyusa life ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Lwaki emyaka egisoose gyonna muyisiza mu hard life asobole okubeera omukozi? Omuntu yenna bw'asookera mu life eŋŋumu ekaluba ate mu bukulu aba mukozi kubanga buli kimu aba yakiraba dda ne kimukuba. Bwe banjala yamuluma, bwe kutambuza bigere yabitambuza, kubonaabona yabonaabona. Era ebiseera ebisinga abaana baffe bayita mu soft life mu myaka gino egisookerwako mube muzadda b'ennaku zino, emikisa gy'okusanga ate hard life eri mu maaso giba waggulu ate nga tabisobola. Emooka yamukimanga awo nemutwala ku ssomero nemuzza takubanga ku nkuba. Nawulira ali mu tails zino zifiriyi juice ice cream nyama eyingirawo buli kaseera si kibi naye ekyo mukimanyi. Lwaki Allah isa Nabbi wa Muhammad ekitonde ekisinga ebbeeyi mu nsi yonna ne mu ggulu ebitonde Allah bye yatonda ne bamalayika abasingiramu sallallahu alaihi wasallam yamuyisa mu hard life asobole okuba omuki omuvumu mu kukola nga mukozi mulungi. Era kyobola emirimu gye egy'obwannabbi yagikola na mutima ogwo kubanga byonna yabiraba dda. Naye ku myaka 25 amusinkanya omukyalo wa ssente kubanga Khadija binti Khuwailid yali mukyala mugagga. Tulowooza nti nabbi yamala okukosa Khadija yaddamu kwambala ziri ekkanzu ezaaluli. Ezo ekkanzu kati ezo khalasi tuzivuddeko. Newe zibanga teziba zikyali zezimu. Ekifo mwasula kiba kikyali kyekimu ne luli. Omukyala y'omu ku bakyala abali basinga mu obugagga mu Makka. Mu riwaya ezimu batugamba nti baali abantu 5 abasinga, abaami 4 omukyala aliko ogwo mu Makka nga mugagga muvundu. Kakati ku myaka 25 life n'ekyuka najjala bako ku kasente ne batambula. Amala okukwasibwa obwannabbi n'addamu n'amumuggyako omukyala n'afa. N'addamu n'akola emirimu gye n'addayo ku experience gye yalina mu buto sallallahu alaihi wasallam. Kyenjagala tuyige wano tukisene ku baana baffe emyaka egisookerwako mikulu nnyo nnyo
giditamininga nnyo obulamu bw'omwana eri gyalaga mu maaso ku bunafu n'amaanyi. Era kyola nabbi sallallahu alaihi wasallam yalunda embuzi mutale n'agenda mu by'okusuubula nga tafuna musaala n'akolera obwereere training ng'afuna training mangi agatagambika mu ibaada eza sunna. Ku lwaki shaitaani bwakulwanyisa n'awangula ibaada ze eza sunna olwo talaba lumaze atandika za faraba. Bw'olabanga olina essala gye wali osala eya sunna nga togisaala manya shaitaani awo yakuwangula. Kati emmundu n'azikyusa azitunuza ku ibaada ze eza faraba. Essala eza faraba zagenda otandika okulwanyisa. Kati fuula shaitaani ng'ali bize ne ibaada eza sunna nga zalanagana nazo aleme kukwata ku zino eza faraba. Edda nasibanga ku Mande n'Olwokuna naye kati nanafuwa simanyi nakumanya manyanira manzani ngenda kunafuwa kubanga n'olutalo shaitaani ekuwangudde olwo lumazi. Kati ekyusize mu mundu egituniza kuki gikumire eri ebirenga ekyattunka nti ekikulu sinamujja kulwakuna Olwokuna Mande n'Olwokuna kyabisiiba nkyala nsooka mbimuggyeko kubanga omuntu asiba Olwokuna ne Mande Thursday ozala manzani awulira namu mugeno tuka mula manzani nga yebyo abaddemu bulijjo. Enjala bannange osanga abantu batudde mu muziki sawo mukiri tukola mwana wange abakabigwamu babeera mu ebyo naye mbadde nsiba Mande na Thursday byabadde mu mwaka mulamba ebyo. Kati omugabo tyambo atenjalize abantu abasiba Mande ne Thursday agenda okuyingira lamanza agenda otegera nti lamanzani etandise nga buli ennaku nga bbiri tugende mu Idi yokulira ku njala kubanga ye abibaddemu omwaka mulamba. Shaitaani amakulu emuli wala nnyo naye bw'olemererwa okuba ibaada eza sunna okusibayo ku lunaku olwa sunna bebo bosanga abbirira ka juice mulamanzaani abbirira ka juice ffe n'atutimba ebbula wano mbu yasiibye naye ng'eri teyakoze eki naye ajjukira nti alitimba Allah. Ffe tebitukwatako wasiibye tuwasiibye Allah bamutimba ebbula nti omulaga ekirala ng'atuwaliwo ekirala. Kasi tonafuba mu sunna manya shaitaani olutalo lumaze. First world war bamumaze kati bagenda ku second world war ate bajja kuwangula era mukumire eri mu first world war beereeyo naye beera nnyumba ng'eriko ekikomera ababbi bamalaga gituukako basika kutunka naye ekikomera kiri bakimanya baligati kati ekikomera kiwedde batandike gate tutandike oluggi gate tugimaze tudda ku luggi mukumire ku gate shaitaani ekyo ekikulu ennyo kubanga wano ekyatuleeta ibadati llahi tabaraka wa taala kusinza Allah fi tabaraka wa taala. Sitajja kudigida naye teweerabira nti ebitumalamu tebabitutuma nga bwe twayogedde. Tolina kiwajja nakyo wajja tolina wadde akagoye ku mubiri ate bw'onooba ofuluma tugenda kuwa obusuuka 3 ku 5 tetukuwa bungi nnyo tugenda kuwayo obusuuka butonotono bwe tugenda okuwa. Sheikh omu yatugamba nti ekimu ku byewuunyisa singa obuuza omwana Adamu oyo yattunka n'edduniya nti oyagala ssente mmeka tazimanyi kati ofa kinazo oyagala ssente mmeka mu duniya muno teri amanyi ansa togenda kumusangayo. Tulaba abasoma business management bikoze bitya abamanaginga business nga bali ku level za waggulu n'omubuuza nti ssente mmeka zoyagala naye bwe tuzikuwa toddayo kuyosa ibaada zonna swala zonna mu budde ku muzikiti tamanyi ansa. Kati ofaaki ne byotamanyi gwe kintu omanyi byoyagala. Hatta bo abaana bagenda ku masomero okusoma aba alina target ngenda kusomala O level male ngende ku A level njimale naye abanoonya ssente talina target. Tolina kyewajja nakyo byoyagala tobimanyi tolina kyogenda genda nakyo tufaaki. Ekyobugagga kyaffe kye tugenda okugenda nakyo ibaadaati ezo tugenda zireka wano ezo ogenda okugenda nazo ebisigadde byakusigala wano. Emmali gye tufaafagana nayo gye twagala ennyo ennyo ne tutuuka n'okuluzinga hope ne tutuuka n'okukola haramu tugifune. Emmaali ogigendangako mpola ebintu bibiri wakati w'emyaka 19 mpaka 45 byegendereza. Ebintu ebyo bitukozesa ensobi nnyingi ogenda okuyingira 45 na 6 n'otandika okwekwata ensobi nga tukyasobola kulivaasinga. Ekisookera ddala gwe mukwano
enkozesa ey'omukwano gyegendereze nnyo ekozesa abantu ensobi nnyingi. Allah tabaraka wa taala yakukola n'akuwa omukwano n'akuwa n'amagezi. Amagezi gasobole okuba nga gategeerera omukwano, so si kubanga nsolo. Ensolo zo tezirina magezi. Allah yakola ensolo tezirina magezi, n'omukwano gwazo era olanyi zigukolamu temuli magezi. Yaziwa omukwano mungi n'ataziwa magezi. Igwe n'akuwa amagezi n'omukwano. Abakyala abamu ekibabonyabonya mu myaka egy'ekikazi ekikulu awo nga agenderedde awo kukozesa bubi omukwano mu myaka egisooka. Atya agenda akwata akalabirwamu neyekebera n'alaba nga kanti gomye duniya nentegeere. Abanga agamba Allah guwampa ekirabo kino ekyobulungi sikikusabangako kati gwomanyi. Nafuna ono n'asuula, nafuna ono kati baba mu ku ddiini bamuwoowa, nafumba omwaka gumu kitundu awo n'avaawo. Saagala musajja kunjoganze eno byo tebagijooga n'agenda ewalala. Nafumba webiri n'avaawo, saagala kumanyira nze simanyirwa musajja, n'avaawo n'agenda eri yazaddeyo kamu wano bubiri wali kamu wano bubiri wali kamu. Yalowooza nti biwedde, takimanyi nti alina byayonona mu maaso gy'alaga. Era abakyala bafaanagana ngaabo omusanga ali 45 years of age apangisa ruumu emu babiri, kubanga banne be bandibadde bapakasa nabo bagula akataka bazimbeko amaka yaddukangayo taguma. Gwe genda otunulira abakyala agamba nti tuli gwe maka gaffe maka ennyumba bangalo mbadde ne haji myaka 27 naye tulowooza nti 27 abadde Kaserengeto. Allahu akbar. Abadde asanga ensozi nga zesimbye ng'ebisenge n'aguma naganja duwalampa. Okubukabuka si kirungi. Ali 45 ayepangisa ruumu 2 yetaga rent tekyali amulabye emyaka gisazi kubanga kati abajja baagala bali bakyali ku university ani adda kuuyo. Kakati ekivaamu alina okufuna rent nga yetetenkanya nga ye kennyini afuka capital. Kakati nabeerawo nti nitaga rent nitaga ekyokulya ng'afuka capital ng'azipakasa kifuba. Kati n'ebyo byennyini era tezifunika mangu kubanga neyo gyalaze nga yennyini ye capital wali ate abato ng'ateekamu emmindi ng'ayiwamu ki kuba nze ndi musajja nkola research nditukira ku bakyala banywa emmindi si omusi babiri mbabuuza emmindi yaki naye nagenda okuzuula ansa ngeri zonna zitambulira ku layini egi basajja ne mbabuuza nti lwaki muginywa eyita abasajja nti anti tebatulaba mangu bali abato tebanywa mmindi kubanga ye kennyini mmindi bamutunulako bati yamalirawo naye kati ffe si kyangu tulaba katunda basikira bwa kubanga twetaga kiki netaga rent netaga ebizigo bingi nnyo kubanga yeetaga bingi okusikasika enkanyanya zigiregire zibikaawo naawo naye nga ezo mistakes manyi ebbanga mwe yazikolera mabega teyagumangako olwafunangamu takkanye ne banne olwokuba oli amugambako nooli wano ng'abuukawo nga wano abuukawo n'agenda amansa abaana n'otubonyabonya okuŋŋaanya abaana bo. Tulina omukolo mu kyalo abaana bami nabo bayise nti waliwo ali emitiyana waliwo ali ebisonga waliwo ali aluwa ne mu Sudan waliwo omwana wamina ali Sudan temumwerabira. Omwana wamina ali Sudan mumugambe temumwerabira mumukubire gundi oyo amanyi gundi omukooyo we Sudan gundi oyo mumugambe akubire omwana. Lwaki otubonyabonya ate ebyo abeera abakyala batuuka tayimu n'aswala anti abaana baziba mukyalidde oli tatayomulala mama no teyali wakusaaga kubanga kakati oli tatayomulala n'oli mulala babeera bano ab'ennaku zino baga nti yazanyira mu kirabu zinnyingi ate buli kirabu n'ekikopo. Oli yaje ebikopo 2 eri kirabu yagifuna ebikopo 2 no kikopo kimu buli kirabu ez'amaanyi nafu zonna yazikubiramu naziwangulira ebikopo. Ebigambo bitegereka bulungi bannange
emyaka gino egisookerwako gino beauty n'omukwano obikwata obubi bizaala ebyo eri mu maaso. Kati jjukira nti abalinayo obwana bwe yazaala bwe bayayangwa obulabwa buli ku university nabo tebunafuna kalimu kusasulira mama renti nabo bukyeyiiya nakakosi ke nakola kabusomesa tebunafuna nnyo sente kulabirira maama. Mutabani wange gye bali bajja kundabirira, nzadde abaana bange bajja kundabirira. Ani agambye nti bafunyawo emirimu? Mbuzi nga bakondo. Ebiseera ebisinga nabo balwawo funa asobole okufuna akake akamubeezawo agyeko ne maama balwawo. Beauty omukwano bw'otabikwata bulungi oyonoona ebintu bingi wano. Kati otuuka eri maaso nga tukyasula kulivansinga ebintu babyonoonayonona dda byonna ng'oli awo bw'otyo. Situgambye nti bonna abafaanaganayo batyo nti bayitamu ebyo, naye ebiseera ebisinga kati ate bwatekako emmindi era ate jjukira nti emmindi ekaddiya bukaddiya. Olwo atandika kaddira ku supiidi agenda okulaba nga biganye ekivaamu yazigaba kati emmindi. Olwo afuuse mushiriku yennyini. Luli adde agendayo bugenzi bamuwaako kati biganye kati yagabe emmindi eziyita abasajja. Kubanga kati sente lizibuzeeyo yonna kanzifunire wano nga tazimbye kayumba kasaba. Iyo life. Naye nga ensobi ezo yazikola eno wansi. Endabirwamu yamulaganga nti wakitalo talina kujogebwa. Gwe nnyabo ogumangako n'ofumba ku nsi tewajja kuliisa ebijanjalo mpiso guuma tuula ofumbe. Nabo banno bonna bolaba abo abatudde mu muzikiti towooza nti eka bali mu mirembe egiri awo. Buli omu awo nga yakusuniddeko byatuddeko eri. Kubanga buli omu aba atudde bw'atalooza yali obubi ennyo bakulimba buuza ku munnaku oyo akuli ku ddyo oyo omulaba. Funa akadde omugamba akuyitiremu olabe. Oyinza n'okuga nti nze eka ndi bulungi nnyo. Omukyalo omu yaŋŋamba nze omusajja ngenda kuvaayo, omusajja ntawaanya ngenda kuvaayo omusajja. Ne mbuza omala okuvaayo olagewa nfune omulala. Ne mugamba nti atatawaanya ogenda mujjawa. Wano wensi wenjuba waali atatawaanya wano. Ne mugamba nti bw'ofunanga gye bajja batatawaanya naffe otulagirira nga tutwaleyo bawala baffe bafune abatatawaanya eyo. Taliyo wano wansi wano wenjuba wano ng'ogenda kumujjawo. Era byebimu era bibiri ne makagali nebiri neri kusinga namu businganyi katono webi. Ayagala atatawaanya Tereza musaalo eri mujjana gye bali. Naye wano wansi w'enjuba tewali. Omusaalo gubunyweza idhinihi tabaraka wa taala. Teeka bulungi. Ekyokubiri wakati w'emyaka 19 mpaka 45 kyeweegenderezanga almaal esente. Obutonde mu butonde bwaffe twatondebwanga kasita oyingira emyaka 17 18 buli kimu oyagala kya bbeeyi. Essaba nga gy'osibye mu batuddawo teri agirina. Ogirinawo bwogu. Olugoye lw'oyambadde nga teri ayinza ddugula mu batuddeawo bwe butonde. Kyokka ebyo byonna byenjogera birina piriyodi engere. Kasita oyingira 45 ali toddayo bitadde ebyo kalaasi saagala. Era omusanga ataddeko ekigoyegoye noga nti batu bino biki yayambadde. Gyegyo emyaka Allah bwe yatonda time etuuka n'obijjako focus. Naye 19 25 mpozi nga teziriiwo nezimyala zibeerawo ssente terenza mwenkana kwambala. Kati oluusi ate olwokuba tuba twagala nnyo ssente nga tezituli wala nga tulina oziyiya mu bwongo etukola ensobi. Ofundangako n'omwana omulenzi naye omwana omuwala nga yagadde nnyo ssente emikisa gy'okukola ensobi giri waggulu nnyo. Era omwana omuwala tasaana kwagala ssente. Ne sekendi tewera nga tanakola nsobi. Kubanga ye embeera ze abazimu we bali bangi bamuteezi bali awo. Bangi nnyo tabamalaawo. Abazimu abamuteeza. Kubanga omwana omulenzi nga ani anazimuwa pozi ajjeyo omuntu atukube masasi. Na kuteega bantu n'obubazzi n'amayinja ga minzaani. Niyo omwana w'obuwala katono nnyo bwe kati amazifunye. Za kwegendereza tuba tuzaagala nnyo nga buli muntu agala kya bbeeyi. Nze engoye kati bwe ndwambadde nendaba omuntu nga lwambadde siriddayo lwambala olwo saagala kumanyira nze siddamu kulwambala. Bwe butonde gy'emyaka egyo
tayagala kuddayo dwambala waliwo yalugiddemu. Ekitali kibi bwe ziba bwe ziri nga za halal tewali buzibu, naye bw'ozaagala ennyo ng'ate teziriiwo, ate buli kimu oyagala kya bbeeyi, tozirina bifuna, emikisa mugimanyi wezigenda wajjo zifunira. Nalabako omwana omuwala twali tukola naye mu kampani emu, emooka ye negwako emipiira yonna ena agala mipya. Fe abasajja emooka begwako emipiira obala tijafuna omusaala bwe guti nterekeko ez'emipiira zino zigende eka, nfuna omusaala bwe guti nterekeko emyezi ena nja kubanga z'emipiira. Kati omwana omuwala alabe utereka ebinaga ng'ate asobola zifuna mu 1 hour ye tewula nakuwera, ng'emooka yonna agitaddeko emipiira emipya. Tugenda ogira tunimubuuza emipiira gino wagijeewa gino, emipiira gya ssente nnyingi, musajja yagingulidde. Saabuuza kirala, yafeanga nti omusajja yangulidde emipiira egyo. Omusajja gwagamba mumanyi nkola naye, talina ssente zigula emipiira egyo mu bwangu obw'ekitalo. Ate eka balina obutakkaanya n'omwami amuga alina abasajja, sente zakwegendereza mu myaka egyo. Bw'ozaagala ennyo emikisa gy'okukola ensobi giba waggulu kubanga obagenda zikuwa, naye ate ebyo byonna byonna ogenda byejjusa mu maaso gy'olaga. Kati omukwano ne ssente okuva ku myaka 19 mpaka 45 byakwegendereza nnyo, bikozesa ensobi. Ate notuuka mu maaso n'ozejjusa nga tokyalina kyozza mabega, wazigwamu dda byaggwa, tokyalina kyoyinza kutereeza. Bugumiikiriza, omukwano gwa bugumiikiriza guba active nnyo mubiri mu myaka egyo 19, 20, 25, 30 guba active nnyo. Kyekirungo ekiba kiweesebwa ennyo mubiri gwo, baba kiweesa kingi ne bakikuteeraawo. Bw'ogenda mwana plus ne batandika okuweesa ekitono, tandika okuweesa ekirungo ekitono. Kati okuva kwano okudda eri guba mwangu wa controllinga, naye ne wasookerwako gukusuula mu nsobi. Abamu tebandyagadde gwa mu nsobi naye guba mungi, kubanga olwo abantu bagwa mu bikola by'obwenzi nga tiyandyagadde naye ng'embeera emususseeko, ate naye n'akuliyetinga emikisa. Genzi n'omwami ebbali beeyawudde banyumya, oba sheitaani gwawa emikisa kiseegyo tasubwa. Sheitaani bamuyita muyizi tasubwa. Kati gwajja ng'okuliyetinga kyansi ng'ogiteekaawo oti alina ogikozesa. Alina omwami bali babiri, kyala oli mwami, sheitaani omukisa ng'ogwo tekola nsobi oba ojanguyiriza, kubanga abantu batugamba nti fa inna qulubuhunna sarihatul mayalan, nga batugaana n'omwami okweyawula n'omukyala kubanga omutima gw'omukyala guserera mangu. Sarihatul mayalan, sheitaani talina mukisa aga nti ogwo gwennyini gwogutaddewo nti nga yeegukozesa. Kati omwami kisakisa kubanga ye mugezi, tojja kumusinga magezi. Ebigambo ebyo byenjagadde tugattegatte tubiyitemu, akaddako tujja kugaganyirwako mu bibuuzo biidhinihi tabaraka wa taala. Nja kusaba ebibuuzo biwandiikibwe kapapula, kubanga bwe tubuuza n'omumwa abamu tebamanyi kubuuza, asukka kunyumiza biri ku kyaliwaabo. Oluvannyuma n'agenda kubuuza akabuuzo nti atali musiraamu afumbirwa omusiraamu, naye nga byanyumizzaako obunyumya nga wedda ayagala ako kokka. Naye bw'omugamba nti wandiika ate asanga obuzibu biwandiika byonna. Ate abalala balina ensonyi, yandyagadde okubuuza naye teyamanyiira kwogera mu lujjudde, kubanga waliyo abantu abamu nga tasobola kwogera mu lujjudde. Tolowooza nti okujja wano mu lujjudde n'oyogera kyangu. Bw'oba yategeera nti si kyangu tukuwe ku muzindaalo guno olabe otuyana, ojja kutuyana wenna. Ate nze newunya muno bwe musooka okutuyana muno oba lwaki? Dakiika ntono nnyo nga mumutuyanya. Naam, katumale okufuna adhaan inshallah.
Temusobola kufunayo omuntu amanyi okusoma Oluganda kubanga kakati ono gwe mumpadde wa kabira ndala ate ebibuuzo biri mu Luganda. Ekyo twakyogedde nga tutandika nga tugoba abantu ku bintu by'Abasiraamu babiveeko. Bwe kiba nga banaku tebalina busobozi kufuna byabwe nga banaku tuyinza obbata, naye bwe kiba nga basobola okufunayoko kasente bafune ebyabwe bave ku bintu by'Abasiraamu. Abanaku tebalina buzibu, abanaku tebalina kiki. Naye bannange tuli mu bintu bya kusaaga. Olaba mu Ramanzaani banyabo, omanye abakyala bajjukiza ntuli eno okusomesa abakyala 200 osomesa abaami 1,000 anti bo batula ne bakuwa attention bonna. Naye abakyala engeri gyalina okulaga munne mujja wooli n'alyoka abuuza munno ba yamwegombako biki. Kati olina obajjukiza nti tuli eno. Mu Ramanzaani baleeta ebintu ku muzigiti ebyokusibulukirako entende nanaasi ku nsaniya. Abasooka balongoofu nga tasobola bikwatako, nga tasobola kukwata ku ebyo n'abirya kubanga byabanaku, nze siri munaku. Mu Ramanzaani bajjula omuceere ku muzikiti, abasooka balongoofu tayinza gulya, byabanaku. Aneffe tugaa nti tugende ku muzikiti tulye tusevinge zino ze tulina. Waliwo enjawulo wakati wa salafu ne khalafu. Abatusooka balongoofu bali ku byabwe birala, naffe tuli mu byaffe twetuuma erinnya lyabwe. Obuzibu buli mu kwetuuma linnya ebikola ne tabitwala. Nga tasobola Imaamu Nawawi yajjanga n'entende ye mu kanzu ku muzikiti gy'anaasibulukirako eyiye gye yaguze ku sente ezize. Zino ez'oku muzikiti nze siri munaku, lwaki nje ezo? Naye ffe ayinza okwenda, lwaki mumpisaako ennaanaasi? Temundaba kiki? Muleete wano lusaniya ndye ennaanaasi. Ebyo abanaku abatalina ddala. Kubanga tulina abantu ku muzikiti abajja mu Ramanzaani awo nga bw'atali awo bagenda kusula. Ate gwe ayina eka ate naawe obiridde, kati ye agenda kulya awo. Bwe kiba nga bayimaamu bano ne famire ye banaku tebalina, bakozese ku bintu by'omuzikiti, bakozese ebintu by'Abasiraamu. Naye kasitoba ng'olinawo togenda ku muzikiti kukimayo mazzi, totaapinga amasannyalaze ga muzikiti. Oli baali bawalinga ennyumba ne bajja bakola ensobi, soketi emu negenda ku masannyalaze ga neiba oba bakigendera abawayalinga. Kati we bakimanyanga we bagolola we wakyajinga we bafumbira amazzi nga neiba yasasula kiki biiru. Eyo soketi emu bakola ensobi negatta kuwaza neiba nga gyesika yo bweti. Oyo nga nti musiraamu oyo ali ku neiba amusasuza biiru ze. Omusajja nga yeebuuza bannange tetulina factory ekuba kawunga wano, zino zonna sente tuzikozesa ddi? Paka yayita abakugu abamanyi by'amasannyalaze bakakebere bulayini butambulire bakugundi ne bamugamba nti twasanzeemu layini emu ng'egenda wa neiba eri. Kati bulijjo gosasula naye bano bwe bakimanya ate babba bubbi. Bwe tumala okufuna ebizibu mu maaso nga tulowooza babivaawa buli az'amaanyi. Kati ate ne bwe kijja ku bintu nga byabangi amasannyalaze g'Abasiraamu bangi, ebyo byesambire ddala okuggyako nga oli ku zero. Naam. Ekigambo sheyi kwekiri kati ekigambo sheyi
kasita wakyogedde ogwasoose kiri kimala ebisigadde leeta bibuuzo byokka. Biki byoyinza okukola Allah akwanguyiza ibaada. Twalabye nti gyokoma okukola ibaada nga Allah akugulyawo n'endala ezaali enzibululi ng'otandika ozisangamu obwangu, ezaali enzibululi ng'otandika ozisangamu obwangu, kubanga ibaada bwejja mu bulamu bwe eyita ginnaayo ng'amazambi. Amazambi bwe gagenda gasukka nga gayita gannaago. Kasita omuntu atandika okunywa sigala manya ajja kunywa n'enjaga kubanga byonna byakufuweeta. Sigala yagenda okuleeta kiki? Enjaga, kubanga biri mu layini emu. Bw'atandika okunywa omwenge manya ebyobwenzi n'ebya shiriki byonna agenda kubikola kubanga omwenge gutabula obwongo n'abantu tategeera byakola. Kati amazambi nga bwe gali nti nago gayita gannaago ne ibaada bwe ziri. Kati ibaada bw'onyweza eno n'ogikwata nnyo, ekyokulabirako singa buli kanaku owina eddakiika 5 ez'owa Qur'an nga gwe mubulamu bwe ofuna eddakiika ezi n'osomamu Qur'an buli kanaku, bagenda nti osobola okweza omwezi ng'okyasoma eddakiika 5 ziba zigenze mu 10-15, ekivaamu ng'osoma 3, ekivaamu ng'osoma 1 hour. Kubanga ekyewuunyisa Qur'an kyekimu ku bintu by'osoma mu lunaku nga ebibyo tebigenda kutaataaganako wadde naako. Osobola okukwata 2 hours mu lunaku n'oziwa Qur'an n'otataataganya mirimu gyo negisigala nga wegibadde, naye tetukimanyi kubanga tugiri wala. Naye bw'otandika n'eddakiika ezi nga zogiwa buli kanaku, tayimu etuuka n'ogiwa 10, n'ogiwa 15, tayimu netuuka ng'ogiwa 2 hours nga toziwulira namu. Otuulawo n'osoma Qur'an essaawa 2 ng'olinga eddakiika 2. Naam. N'ekirala ekiyeta okubanga ibaada zikwanguyira, abasalafu batugamba mu layini emu nti lan tajida ladhata taam ma wujudu almarad. Omuntu omulwadde tafuna mmere ewooma, emmere ekaawa, saagala juisi ampunyira bubi kubanga muki mulwadde. Kati omuntu yenna eyeebagala amazambi tafuna kiwomerezi kya ibaada. Omuntu yenna nga yeebagala amazambi n'essola yennyini lutalo emukaluubirira, talina budde bwayo, toyinza kufuna kiwomerezi kya ibaada nga weebagala amazambi. Ayagala yenna okuwoomera esswala eyo ayongereko n'eza sunna n'ez'ekiraazi saale ateekeddwa okuba nga ali wala n'amazambi, kubanga ibaada zirimu embeera z'omubisi gw'enjuki. Oba tokombangako ku mubisi gwa njuki mu ibaada, kiba kitegeeza olina amazambi ge weebagala. Kati omutima mulwadde, teriyinza kugaa nti juisi oyo awooma nnyo nga mulwadde, juisi awooma ennyaga nti bimupimunyira bubi mubiteekere, bimunya bubi teekateeka eri ebbali, oga nti juisi ono mulungi bw'ati kubanga mulwadde. Kati sooka ojjanjaba obulwadde buwone oleete juisi oyo. Sooke tuve ku mazambi ebyonoono, insha Allah ibaada zijja tuwoomera. Naam. Kakati mujjana wali embeera zaayo. Jjukira nti mujjana bagenda tukyusaamu. Kati bagenda nti omwami wajja kuba n'abakyala 8. Kati nga engumi wandibadoga nti wandibasoka kubuuza bujja buli awo, ekyo Allah agenda kijja mu mutima, tebagenda kubona kitendo kibaita bujja. Waliwo byagenda okujja mu mitima gyaffe, waliwo ebimu ebitendo oba ebintuntu enneeyisa eri mu mitima gyaffe byagenda otujjamu, sobola okufitinga mu layifu yaayo. Mu byo abakyala 8 nga balina omwami omu naye nga si basanyufu balwadde, nga tekuli alina bujja n'ogwo. Naye wano ku duniya okuwulirako obuwuliza erinnya lyokka nti hafisa yaani, ayinza okubuuza hafisa oyo okumala omwezi mulamba, sooka onjiremu liri erinnya lyewakunako erya hafisa yaani oyo tumuyita tutya, just linnya nga lyaserera ku lulimi nogaa nti yarabbi nga ndikujoleke bujja. Kati waliwo byagenda okujja mitima. Kati oli tebenkera mujjana nga mukadde wange ali eri, mu bimu byajja okujjamu n'ekyo tekirimu, jja kutebenkera bulungi. So nga wano mu duniya omuntu obuvunaanyizibwa toyinza kuba na mukadde wo nga ali afanjala gwe ng'oli n'odigida n'ogamba olina amagezi.
ali abonaabona goli eno digida tuli ku juice tuli mu futali ali awo oba tulina magezi era tuyinza kubiwomerwa naye mujjana waliwo byagenda tukyusaamu muno esobola okubeera ejjana nga bwabitulekera tejja kuba jjana eŋŋumi yandibaddeeyo nsufu ejjana mirembe kwesiima kweyagala kati alina byalina okutujjamu nekyo mwekiri ekirala okusabira abakadde nga sebaali basiraamu naye nabbi bakimugaana kati gwe gwani nabiyullah ibrahimu alaihi salam bamugaana nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam bamugaana kati nawe yogera nnyo ate owebbeeyi baganye bakulu nga ate naffe tujja okumusaddaakira okumukolera biki byonna byandibadde bya bbeeyi nga alinawo ku la ilaha illallah naye talinaawo ntandikwa abakubanga alina la ilaha illallah ngaesola zaali nafu ramanzaani nafu aba alina entandikwa naye tewali kyonna kyoyinza mumukolera naam ekyo tukimaze anti wera tukugamba nti ekimalamu essuubi sente ekimalamu essuubi kiki kuba nti tetuzirina naye nga ebibuziveeko byonna ebikola obulamu bwo nooba musanyufu obirina ebikola obulamu bwo nooba musanyufu obikola ki amakulu fe abatudde wano ffenna tuli ba billionaires naye si mu sente muki waliwo essuubi erisinga eryo naam ekireetera imaani okukka kiki kuleka kola ibaada n'otandika okwettanira ebyobwononefu n'obugayaavu ekireetera imaani y'omwanadamu okulinnya kujjumbira mirimu gya ddiini gyokumya okujjumbira ennyo emirimu gy'eddiini nga imaani erinnya bw'onafuwa mu gyo ng'ekka ate bw'ossaako n'okwebagala amazambi ekyokulabirako obugayavu bwaffe obusinga buli ku mubbi ow'olulango tulina omubbi mu nnyumba zaffe ow'obulango tamanyi tv emubbi abba obudde bwaffe n'abumalawo ebitagambika abantu bolaba beeru bagagga bavundu gwe togenda nakufuna bye balina n'ennyumba mwali ya gyakulagako obulazi togenda gifuna n'abazzukulu bo bonna bogenda okuzaala gweotuddeawo olaba oluusi ne byakuzannyira omusinga amagezi omusinga okutegeera niye omuwadde obudde n'omuwa 2 hours n'omuwa 3 hours kati twafunye olungulengera wa facebook omulimu gwayo okulya budde bwo kubanga ebiriko tebikukwatako omulimu gwa facebook ekkolera ekintu eki kukulaga bitakwatako omuyimbi omunauganda yavumye omuyimbi omunauganda munne namubira wagagamba bwegati nowuliriza kati ati noteekako noli oli ebyo yamwanukudde bikukwatirako nolyoka olamula nti ono yamuwumudde nnyo okusinga ono ebyamakulu ebyo kati noseesa noyongerayo Arsenal baguze omuzanyi azanya mabega mu baaka oli muzanyi wa mupiira ebyo si bibyo noseesa enyonyi Russia yakoze enyonyi nwanyi ekuba nankani ekuba rocket nankani nosomakawo oli munnamaje ogenda okumala ngumaze essaawa nnamba mubitakola ki nga tekuli kikwatako neki tekuli kikyo neki ebibyo tebigenda ku Facebook ebikwatako tebigenda ku Facebook kankubuza ekibuuzo singa kitaawo afe Masaka onategerera ku Facebook ebyo bikwatako Facebook omulimu tukolera ogu kutulaga bitatukwatako kati ataba mukyayinza okukolerako ekirala kukakanyizaako bamasheikhe bamasheikhe abatusomesa abantu basoobya baseerera naye bwalaba aseeredde nalyoka kuteekako komenti ez'omutawaana omwerere fe tubagamba abaseeka bononefu ne mulowooza tuliyimba kati laba oyo muntu si malayika aseerera wano n'atereeza n'aseerera n'atereeza n'aseereza olidde
okujjako abatonotono bakozesa Facebook mu byayirimu. Naam. Duwa ki gy'osoma Allah nakuteera baraka mu bufumbo bwo ng'ogenda okufumbirwa? Ebintu bingi ebiri awo. Ekisooka enneeyisaayo ebadde etya okuva emabega? Enneeyisaayo ebadde etya okuva emabega ne Allah. Then bw'omala ate buli weeberanga enneeyisaayo ne Allah ebadde nnungi okuva emabega, manya nti atagenda kugezesa, asooka kuwa obufumbo nga bukaluba ng'omutayimbwa, alabe oba ddala nti enneeyisaayo ya ddala. Obufumbo bwa pepa, lwaki oyagala bakuwa ebibuuzo nga byangu? Ebibuuzo byonosanga ku lupapula bye bakuleetedde byolina okukola. Kaakati ekisookerwako bugumiikiriza. Bannyabo ne bassebo njagala mukimanyi nti obufumbo tewali yali abusanze mu bwangu, ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bakyala be tebabusanga mu bwangu. Kati gwoyogera ki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyasanga naye bwangu mu buki? Mu bufumbo. Waba kubanga wali obufumbo bwandibadde obwangu ennyo nga buserengeta buserengesi temuli kasozi, yandibadde Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nojja soma mu Qur'ani Allah nga woninga abakyala be bamutawaanya, ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika, nabbi abakyala bagambe wala bakugoya, in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha, babagala bya dunia bino n'ebyokwewunda bino eby'edduniya, ngenda bibawo bate, ngenda kuba wazaabu golodi byonna bawe obate, bali bamugoya. Naye gwe bagoya omumanyi gwe ayogera ne bamalayika. Obufumbo tewali abusanze mu bwangu. Ani alirida bwakula bwe butyo, tubuwangalyamu bwe butyo, ate si bufumbo bwokka, ne life yonna in general. Ekimu ku binneewuunyisa, wandibadde olowooza nti wa first lady ye ali ku kaserengeto kokka bwe kiri. Kakati gweyogera ki? Life bwetyo bwefaanana n'obufumbo bwe butyo nabwo bwonna bwe bityo. Katumale okusaala insha Allahu taala. Assalamu alaikum. Tugenze mu swala. Mute tukufunira omulala kubanga takumanyi value gy'olina gye tuli. Ayinza atya okujja nakukakkanya nga tuli wano, waakiri yandikulinze eka nabaddamu bino wammanga, naye bye yaddamu bye muli message yange. Oba oli awo onoogenda naye eka. Yebagaa nti omukyala oyo mubalagavu, ekisookerwako kyala alabika bulungi, sinza kumuta naweza wiiki nga tanafuna mwami, naye mu baami balala bonna teri amusobola okujjako nze. Kati kantaasa abaami abasigadde nze mbafiiririre. Agenda bookesa omuliro, tojja kumala naye ennaku ziwera 2 nga tonnamuta, nze mumusobola. Oyo mwami gw'olina ekoyinza okuba gw'omusobola nga bwe tunamuwa abalala agenda batta mu nnaku 2-3, sigalayo tovaayo. Fiirira abakyala banna abasigadde, osigaze ekintu kyobere nakyo eyo. Okusinga okuzanyira ku baana baffe, tujjamu abaana baffe mwezi gumu amusuulewo nga tamusobola, agende nti bane omusajja simusobola, oli ajja tuwa omukulu yamumanyize guma. Ekigambo ekyo Sheikh kyeyaddamu nti we muteera bagenda mumutwala balaba wano ku ngulu wano, naye nze mmanyi ekiri eka. Nze bwe namulaba byalina eka, nze eka sobola obigumira, kangumiikirize emberi n'omuntu wange, kanvume anzikakkanye. Naye ebigambo ebyo yabiddamu ng'omukyala wali abawulira, ate kyekyasipakinga emirembe eka mu maka gaabwe. Naga nti musajja ono bwe bugumiikiriza nekikyusa. Era kinadde mbaga nti Allahu akbar, nga bulijjo sheekho yabulira omukyala nga tabitegeera, naye kabaka message ke yateekawo ne kaviirako okuba nti omukyala yekyusa akyusa enneeyisaayi. Obulunga mu Allah yabuleeta. Nina mukwano gwange alina sheekhe w'amaanyi mu ggwanga wano, omukyala we yagana okwambala jilibaabu
nasoma aya neziggwayo nasoma hadisi neziggwayo ne bayomba namu nabivaako naye agamba bali bagenze mu ddalasa babiri ne bava mu mmotoka nga waliwo omukyala atunda ebugaya biki nga bumanyi wewere ddalasa baba bakyala batundatunda kyakala kyakala nabuuza sheekhe nti ono ye mukyalawo nti namugamba muwala jangu tuulawa yamugamba ebigambo mu dakiika 2 namugamba noonya batunda jiribaabu kubanga ndi bukunya noonya awo batunda jiribaabu ndeetere sijja kuvaawo wano okuva ku olwo naye nga yamugamba ebigambo n'akyusa ennyambala sinaseeka tamanyi nayirimu yamugamba nti yamubuuza omukyala agambye ebigambo ki nti ebyo biva tebikukwatako bwe batuuka ewaka namugamba mpa ssente ngende ngule jiribaabu bino siddamu kubyambala omwami yaŋŋamba nti oyo omukyala omukadde lwamusanga alina omugulira sukaali kubanga ye yasoma aya neziggwayo nasoma hadisi byagaana allahu wandibadde osubira nti seeka banasoma aya n'hadisi ono binamukyusa omutima yamugamba genda oyirimulire bali abatakumanyi twagala kuyirimulira wano saagala niye ono tiyateekamu wadde aya neeki wadde hadisi kakati munno oyo gwoba omutukuumira leka abaana baffe abalala bagenda kusanga obuzibu bajja kuddukayo tebamusobola gwomusobola tuula eyo nam family planning ey'ekizungu banyabo ne basebo family planning eri haramu kubanga family planning kitegeeza tetwagala baana bajja kuleeta obwavu tetulina school fees medical ekyo kiri haramu kubanga era ekigendera kyokuwasa kuzaala baana mubimu kubigendera mulimu ekyo wabula ate child spacing ekirizibwa biri bibiri child spacing ekola ki ekirizibwa okutya abaana okuliranigana balwanagana ewaka nawe emirimu negikuggwako niyo gamba osaagala baana oba ojemera nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yakubiriza okuzaala natugamba nti tazawwaju lwaluda lwaduda fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah yali agamba abaami bawasa abakyala abazaazi abalina omukwano alwaluda kiva mu walad kuzaala nawa n'ensonga lwaki fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah mbere ne umme nene ku yawm al-qiyamah ate ffe tugamba mutuzaala babiri ng'abazungu ate ne twerabira nti abaana abo boozaala si gwe balabirira Allah yakola ki yehopu eribera gye twogerako fiizi zinaavaawa fiizi tunazijjawa medical bwe yategeera nti fiizi weeziri ne medical gwefa mwembi ne taata mufe olaba tebasoma oba tebajjanjaba mufa ne mubulekawo ne busoma na bulungi n'okusinga nga we muli ne bujjanjabwa na bulungi n'okusinga nga we muli kati otyaki nnyini baana abo baleese wano taliiwo Allah na ate tugenda tukola ensobi ojja kusanga mu famire ezisinga obungi ng'alabirira famire yammwe Allah gwawadde ssente oluusi nga namba 89 kati singa baggalirawo ku 3 oyo muto waffe oyo Allah gwawadde ssente yalabirira taata yalabirira maama ng'ali mu namba 9 singa baggalirawo ku 4 ng'abaana bonna abasooka abaana bafu gundi anywa mwenge gundi azanya ludo gundi yali awo tetumanyi ono mulala yagwa ddalu abaana family planning eyo gamba mbu tetujja kuzaala baana biri haram wabula bwe kibanga omukyala afuna complications mu kuzaala yakkirizibwa kubanga abasiza abamu bwafuna olubuto ayagala kufa bufi n'aluuka alwala yenna abo yakkirizibwa okukeerewa naye ebisigadde byonna kyabulabe kiri haramu ogaana okuzaala abaana ngaotiba bwavu wabula okkirizibwa ogaana nti abaana tebajja kulira kubanga ne basahaba bakikola ekyokugaana abaana okuliranigana nabbi natabagaana naye nga bakozesa method eziri nakyo so si ezireeta kansa n'ebizimba munabaana wallahu alam ekyo kyekigambo kyayo ku nsonga eyo naam Yeah.
owe wange bwagenda ku muziti mu kisiibo talya byabali kubanga byabanaku ate bana bagamba yeeraga olwokuba mugagga anti buli osalawo okuteeka eddiini mu nkola balina okuvumirira n'abagiriba baba bavumirira kati gwe omuwala omuntu weebutikidde agantu ani anakuwasa gwe nookaddiye nga naye abijjako webagamba batonga ojjako giribaabu kasi otandika okuteeka eddiini mu nkola bisuubire ebyo byonna bisuubire ababuulire bana bamugamba nti weeraga bagambye nti nzino giribaabu ddiini yange ne bali abagaye nti bannange nasomesebwa bwenti ne bwenti naye toyinza kuteeka mu ddiini mu nkola ne batakwogerera tekiriiyo ate nga bagenda okwogerera tebabawala nnyo abo bakulira nnyo abo banno bebasookerwako naye tebakusuuzangawo eddiini yo olw'ebigambo bangana giribaabu mbwe enkaddiya oliti abo baveeku balina okubaawo teri ateeka ddiini mu nkola ne batamwogerera ani era bajja kufunayo obuntuntu babukuteekeko bateekeddwa ofunayo obuntuntu babukoleki alowooza mutukuvu nnyo yayita kabona alowooza yayita basuhaba yalinga nabbi olwokuba bagambyeko ku nsobi baziveeko mbugwe oli mutukuvu nnyo tasobya nedda si kyekyo ebyo balina okubiteekawo tulaba Allah batugamba nti ya bunayya aqimi ssalata wa'mur bilma'rufi wanha anil munkari wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmi al-umur. Allah kimiza mu Qur'ani Luqman yabulira omwana we yimirizaawo essala lagira empisa ennungi abantu bayigiriza empisa ennungi bazize empisa embi wasbir neemanyo n'ogumiikiriza kasi otandika okuteekawo essala mu nkola n'obakuba n'oboga nti kiri haramu oteekeddwa okuba n'obugumiikiriza bagenda kuvuma bagenda kwogerera bagenda kukakkanya wasbir ala ma yaqulun mugambe ebyo bigumiikirize ebyagamba muweeraga wasbir ala ma yaqulun bigumiikirize so si ebigambo bikujje ku ddiini yeeraga mugagga kakati yaloweza wakitalo nnyo wano yenyi ebalina obyogera soka gwe ekyomanyi mu mutima wano kirala naye Allah akimanyi ekituufu ekiriwa bwoba ofunye omukisa ogubanyonnyola nti bannange ze nasomesebwa abcd yensonga lwaki nkola bwe nti basi special case olina kugenda basheekhe w'omunyonnyola ajja kuba magezi. Naam. Toyunga enviiri zireke toziyungako. Okuyunga ku nviiri Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu al-wasila wal-mustawsila. Allah yakolimira omukyala ayunga ku nviiri ne gwe bayungako. Ayungako oli akola mu saluuni n'azisibako mukolimire no ne customer we azze n'atulaba muyunge naye yakola ki yakolimirwa kati nene bannange okumanya ebintu by'eddiini bikwewuunyisa ekiganyiso omukyalo okuyunga ku nviiri bufere anti yajja kulabika nti alina enviiri nga takola ki naye teweerabira nti aziraba ali ogubba ate ffe tuziraba boozibisi bamugana kufera bba. Obusiraamu bugaana omwami omukyala okufera bbaawe nti ku nviiri kuno kuliko omutwe kuliko ki naye nga nnyunge kubanga ffe ate tunazirabadde ziba mugiriba aziraba yaani naye amugaanye muleke alabe ebiguuna nti wano kyakubawo ekituli tewali wano waliwo tewaliwo tutambulira awo bataagumiikirize nga atugamba okusinga omumufera tuli fenna ekimuganyisa bufere ajja kulowoozesa abamulaba nti alina enviiri ku mutwe nga tekuli naye abamulaba ye bbaawe era bbaawe yennyini yamanyi enviiri za mukyala we yazeetaaga ate fe tuzaagaza ye tuga tuziraba ddi kategerese bulungi toyunga mugambirewo nti ze ogulabye omutwe wabula bwe kiba nga kirina obuzibu wabufuna nga tulina kufumbirwa mugambe kubanga waliwo ebintu ebimu ng'olina obyogera
nga mukyali mu kwogerezeganya wano mugee nti nze nafuna ebirwadde ne bikyataganya enviiri zange wamu wali wemu tewali. Anti kakati waliwo zibayita wuzi neziri zebajja ku bafuba eri ne bazireeta ffe ne bambala enviiri z'omufu oluusi nga yalina mutamiivu. Kakati ekyawuzi kirimuko ebigambo ebisukka mu kimu nti oyinza okusiba wuzi naye abamanyi bagaa nti yagamba kuyunga tiyayawula yagala kuyunga. Kati okuba ku safe side birekere ddala ekyokuba ku safe side birekere ki oyo kaweke waffe gwe oyiwamu omuzigo gw'ente bafumbefumbe kimala tekirina buzibu. Kaweke waffe yiwamu butto isimu akasaniza akayo akookya tulifena. Ekigambo laana nga wategedde kyekitegeeza atarudu min arrahma, Allah bakugobye mu kusaasira teri chansi ndala. Kyola shaitani eriko laana yakolimirwa ne bwekola tawba eta teri mukisa. Ekigambo laana kya mutawana bakugobye teri mukisa nti kale wali wanyiiza ne kali kate ku maweno abagaddewo olugi. Shaitani mal'un yakolimirwa olwa amawaggali galina tasobola kwenenya tawba nekirizibwa. Kati omukyala ayunga enviiri bye yakolimirwa lwa kufera. Lwaki ofera? Naam. Ekibuuzo mukitegedde? Yali akola mu bya covid naye nga gaba kaadi ez'obwerere amakulu nga tebamukubye kayiso ye n'amulaga nti bamukubye n'afunamu ssente naye oluvannyuma n'abivamu n'akola tawuba kubanga ekyo kiri haramu era byonna ebyo bufere obusiraamu tebukkiza kufera. Alaga nti yamugemye nga tiyamugemye n'akola tawuba naye ssente yali yazigulamu engoye yazisaaliramu kyekibuuzo kye. Allah simanyi esinga obulungi tazisaaliramu asalire muzirizi yagula ewalala kubanga essala bajamaani eriko keshoniya okuyimirirawo okusaala basuka ne bakutunuulira gwe nga gwe wuzuyo omubiri ne batiikinga ne bagenda mu wuzu y'engoye ne batiikinga ne bagenda mu kuzigula mu dduuka essente zazigula ne batiikinga esswala tegikamu makisi. Kati basanga ne basala engoye akakaya tusanze nga sente zakagula ziri haramu ne basala naye ate ekiteeteeyi ziri halaali ne batiikinga naye ate akagoye akalala tusanze haramu ne basala bagenda kagoye ku kagoye. Essente engoye zoyambadde mu ssala bazizayo mu dduuka ng'ozigula essente yazijja waziyagulamu engoye tisente zaali za haramu zonna nga basala bati naye olwe basala batula ku makisi za ssala zibasobolako. Kati bamaliriza ebyo byonna ne bagenda ku al-ada. Al-ada kyeki Yesu alagisadde atya sola yennyini naye notandika okunojjola ku sujudu ada apakuka ne basala tahiyatu agisome bubi ne basala. Ogenda okumaliriza eswala ne bakulaga olupapula lugwava okusaala nga bu x bwe bungi lwakuba tebabutulaga wano bagenda butulaga ku akhira nga tewali chansi ndala. Kati obanga osobodde okutereza bu x ne bukendeera tereza ne ada ensala yokka batusala n'engoye nazo zituleetera ebizibu. Engoye omukisa ngufunye ogusala dhuhuri ate engoye zineetera ebizibu kantereze engoye esinga obulungi tozisaaliramu. Naam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yafiirwako abaana nga bato. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yazaala abaana 7 n'azikako 6 nga mulamu.
we yafiira yina omwana bamita Fatima Zahra. Abaana be abalenzi Qasim, Abdallah ne Ibrahim abalenzi teri yaweza myaka 2 gya bukulu. Ko bonna abaana ba nabbi abalenzi abasatu Qasim ye first born, Abdallah, Ibrahim last born, tekuli yaweza myaka 2 gya bukulu mu nsi muno. Kategerekese abaana baabo buwala be bakula n'abagaba yabagendanga n'abaziika mu bufumbo gye yabagaba n'abaziikanga. Yagenda okufanga ina akaana kamu Fatima Zahra, omubejja Fatuma yasigalawo yekka. Era okulaga nti eduniya eno si yakusaaga kati ebizibu byayina sallallahu alaihi wasallam. Ekyo okubanga kizze mu ffe abaana b'omusanvu n'ozigako 6 ensaase eggwayo. Ani amalirawo abaana nali ate ekikye yambulire nkimuddize atambula n'agenda ne Hoima n'agenda Tanzania anoonya balogo mumbulire amalirawo abaana bange anvire ku baana namukola ki bwe mba nina ekyekye nalya ambulire nkimuddize. Yazikako 6 ku baana b'omusanvu be yazaala. Abalenzi bo tebakulirako ddala, teri yaweza myaka 2 mu baana ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Lasiboni we Ibrahim bwe bategeerera nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali muntu yamukabya nnyo amaziga, kubanga mu baana ba Nabbi bonna Ibrahim yekka gwazalire Madina, bonna bazalira Makka. Ibrahim yekka Lasiboni gwazalanga ali mu kibuga kyawa kye Madina. Ate bwe yamuzaalanga ye mwana omulenzi gwalinawo yekka n'amwagala nnyo, Allah n'amumuggyako amaziga ne gamuyitamu. Amaziga ne gayita mu Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kana kali kamusanyusa nga omanye emyaka gumu kitundu, Allah n'akamuggyako. Kati addaabuuza nti Nabbi yafiirako ku baana nga bato yakyasinze gamba, kubanga okuzaala abaana 7 n'oziika 6 kyakusaaga. Abaana bange bandibadde banziika ate nze mbaziise. Osanga ayogera ekyo kimu, ayinza n'okugwa eddalu ng'atambula ayogera ekyo mu luguudo. Abaana bange bandibadde banziika nze nkoze eki? Kaakati nno mwana wange weetyo ebifaananyi abaana be bonna bafa bato, naddala abalenzi tebakula. Ate ab'obuwala yabaziikira mu myaka, omuwala wabeerewo ow'amaanyi mu bufumbo bwe yabaziikiranga, n'amulekeraako omumbejja Fatima Zahra radhiyallahu anha. Naam, Zahra nickname kitegeeza kimuli. Zahra, Fatima Zahra bali mwongera bwongezi, ekimuli kya umma. Oba oli wakanya ng'ovaayo ng'olyesimbamu. Naam. Okuyonsa mulamanzaani n'omukyala w'olubuto ye kennyini yatubulira. Bw'akisanga nti bw'asiiba nga muzito oba ng'ayonsa takosebwa asiibe, bw'asanga kikaluba tasiiba abajja kuliisa. Kakati bw'abanga teyasiba lamanzaani ewedde enoolidde esembedde. Naam, oba awaliwo ne busanga ne lamanzaani 3 tazisiibanga, kyokka ng'alina puroguramu yo ziriwa. Ekyo si bwe kibeera. Toyinza kugaa nti ogenda kusiba lamanzaani 3 mu mwaka gumu. Obusiraamu tebuyinza kukuwa kibonezo ekyo. Ziri zonna ezayitawo aziriise, amaanyi agasevingi gagenda kukola ku lamanzaani ejja eri agiriise. So simbu kati otandika okuyiwa lamanzaani yonna namba, ojja kuba wakamalawo oti nene ekole ki? Lwaki weeteka ku punishment ez'enkanidde awo? Eri giriise abanaku amaanyi ogasevinge, tugenda gakozesa mu lamanzaani ejja inshallah. Programu z'okuzaala bwe olizimala n'okuyonsa mu maaso olisiiba. Naye okugambe nti ogenda kusiba lamanzaani eno nga yakagwa n'endala eyingire, leka kwebonereza. Era ojja kumaliriza nga neno togisiibye kubanga wakava mu eno onafuye. Naam. Kyangu mbali manyi nti kyangu tikiddemu awo.
emikono bagigabira emirimu guno gulya n'okusoma adhikaari ate guno ogwa kkono gulina mikono mirimu mirala era egy'emirimu ogwiye guno tegisala kudda ku gwa guno guno gwangenda nnyo mu byakweyonja guno eyo department kyekulimu okusinga guno hata batugamba ne oba obulwadde senyiga ngo yala kunyiza leeta guno si guno kubanga guno guli mu byakweyonja ng'olwadde senyiga akozesa guno nga osiniizinga kubanga gwe guli mu byokweyonja department eyo gwagyekwata yonna guno gwe kusoma adhikaari zonna nam bwabanga omukyala afuna wuzu nga waliwo abaami ekisooka talina kufunirawo asooka atetenkanye okujjako nga kiganye asooka anoonya akafo akalala bwekigaana nga tewali nga walina okufunira tajjako kantu ku mutwe tajjako kagwayake ku mutwe kaba asiimulako hatta ye Imamu Ibn Qudama ye ate waliwo asibanaga nti yagireka atayamami na butayamami kubanga agenda kubikula emikono ng'aginaaba abikule ne wano nga bwe tugende nti mu baami mubamu balina agalwadde gaabwe nga gabulako jasi konako bukonyi bwoti ne gattuuka Imamu Ibn Qudama yagamba nti ayinza okufuuka fitina abireke atayamama asaalirewo oba eswala agitereka n'asaala edda kubanga ejjama temukakatako afunire wuzu mu baami mulimu okubikula emikono ng'oli ku veero yokka ate emikono mulimu okubikula amagulu ekisookerwako okunoonya kifo kirala wanaafunira wuzu bwe kimala okubula nga wateekeddwa ofunira akkiriza ofunirawo naye ku bwerinde naye Imamu Ibn Qudama yagana gireke kubanga endafuuka fitina